nkwaniza kusema official nakyo sizira okubanga ate otulaba wero okubanga osubscribinga ku mukutu guno banafa bashago cakes batusaako show eno nga batugulira ebirabo ate nga batuwane cakes ennungi gwetaaga okubanga ofuna ebirabo osobola okubanga ate okuba ku namba gyo labawo ku screen obeera nga ate weefunira ebirabo just in case olina birthdays olina pate eya buli kika banafa bashago cakes banoonyeeko ate babeere nga bafunira cakes bakugulira ebirabo nebeyagala okubanga bifaanaganako bwe bityo tuli luddawa olunaku olwaleero ensi etulese paka bushenyi ate nga tukyatambula ne Janet mwana ondaze kye bayita machuwa omwana yaŋŋambye sayimo ebirabo bitwala bushenyi mbantuuka ebushenyi yatogenda yitamu naye nwe ekisinga obukulu ekituleeta azizi okubeera nga tuspreadinga love olunaku olwaleero Janet ali Oman aŋŋambye nti sayimo kwata ebirabo byange bitwalire taata wange birthday yabadde yalina kubeera lwa mukaaga but today tukoze share alina kulwalire badde lunaku lwa Sunday so tugenda kusurprisinga taata ku birthday ye tumutwalire ebirabo omwana muwala ali Oman tasobola kubanga ate abeerawo ku lunaku lwa taata we olwa birthday ne n'agamba nsobola okubaako kyenkola kakati tugenda kubanga tutambula okuva wano ebbanga si ddene nnyo tutulayo okubeera nga ate tutuuka oba gye tugenda nga tusanga omukulu gwe tugenda kubanga tusurprisinga olunaku olwaleero naye nga bushenyi bwati bwalabika tukyetuleege yaha kale kati atulaba tukyagenda mu surprise gye nabagambyeko naye nga tugenda omukulu atulagirira atugamba tunaatera Janet ali Oman ya surprisinga taata we naye kyamazima wala yo wala naye nga kituyambyeko tugambe nti tulambuddeko so katugende mu maaso tubeere nga tunoonya Kichwamba secondary school pakateni gye tusanze bagiyita Kichwamba high school ate paka tunaatuuka tutuuse essanyu lya Janet ali Oman eri taata we nga mwagaliza birthday ennungi tambula naffe ate nga tweyongere mu lugendo lwaffe okyali kusema official subscribing nga tubeera kubanga onyiga akade tumaze ne tutuuka nze Judy tusanze okukulako kati twambuka waggulu tugera kwambuka waggulu anje kakati tonna omukulu akola mulimu ki ye muzeeyi ali wali kaduuka ke ali kaduuka kulikozi ate nga atungera kyezalaani atunga kyalaani lespeya w'obugaali muzeeyi yennyini atunga ekyalaani yes kati kyenteza kyetugenda okukola ogendagenda ne kamera emu noono kuba wanaabeera tagenda kwekanga katukyala tukusange ku kaduuka oba ewaka tulina musanga ku dduuka kaduuka waali we tulina omusanga wakinakisooka kugenda naye waka naye nga tumaze omusurprisingira wali ne surprise esooka so katulina kugenda wali naye kuba kamera emu egenda kutulabira mu mmotoka saagala tumugweko na kamera just like that so kati nze ono mali yagala beene kamera nga ajambadde bwambazi oba ntegeera so genda bayi recordinga mu magezi kati nze njagala musanga ku kyalaani mugende nti muzeeyi njagala kuntungera ngoye kati mu box yange muno muli engoye tugibikkule nga mulimu keeki so kati tusooke tugenda kitegeera ekyo kale saimu official tumaze ne tutuuka naye maama divorce sooka ofuluma abantu balabe gye tuli subscribinga nga ndakutegeezeza Janet ali Oman ayagala kubanga ate surprisinga taata we birthday yabaddeyo olunaku olweggulo naye tetwasobodde kubanga tutuuka but finally tumaze ne tubeera nga ate tutuuka kati tugenda kubanga tugenda ewa muzeeyi naye mu magezi tova ku Saimu official gwe kati tutuuse awe tugenda kubanga tukolera surprise yaffe nga bw'oyinza okubanga olaba omukulu oyo sooka mpe ku ssimu esimu eriwa simu gye tubadde tukubirako gye tubadde tukubirako nga
nga bw'oyinza okuba nga ate olaba Sonkobere katono atutuuse w'omukulu kati tukyayagala kumanyira ddala mukulu ky'omutuufu bwe tugenda okuba nga tusisinkana n'okusapurayizinga okumanya. Hello ngeevuddeko bubi okay kale seimu official tugenda kubanga tugenda tulabe omwami ono mutusabire tulabe binaavaayo kati kamera yange nasooka njireke wano kusobola okubanga nga tukanga muzeeyi ate tulabe ekiddako naye nga subscribe nga kumukugu Jebali muzeeyi jebali otunga ku ngoye nina saze male jagala onkebereremukko wano gigenda giti nati njagala onkebereremukko wano kigambo ekyo kisoma kitya? Ani adagambye? Divorce newe mujja naye ogamba otya muzeeyi? Tugambe katujjenga abagenda otunga engoye tugambe katujjenga abagenda otunga engoye naye nga gigenda gitya? Baatugambye tuleete obubaka bwo buno era naffe tugamba nti katukole ki? Katuleete obubaka buno naye nga twokisaimu official tutuuse gye baatutumye JANNET okuva e OMAN tutumye tujje wano tuleete obubaka bwo naye tugenda kuddaku wali wabweru akabugumu munda wano katabu nnyo akabugumu kasusi keeki yino gikwate JANNET yakubidde yagambye ati yangambye ada ngambye eggulo ngomudda eggulo ngenda kuntuka kwate nangamba ntate mutusizaamu ngenda kutudde olunaku olulala teyalungambye nangamba sawa nendikukubira bwe bana babange bajja obedda tuli mu kkubo JANNET yatugambye taata yabadde ne birthday ku Sunday tugamba tukoze tutya JANNET n'atuwa omukulu ono yatutuusizza wano kale naye nno JANNET yatuwadde ebirabo byo bingi nnyo naye ndowooza ogenda kukola booti ogenda kuvuga booti sembereko wano tubeere nga tutuusa ebirabo byo mu bungi naye nga seimu official wano tuli ludda wano tuliwa Shamba naye ewaka kumpi wano waka kumpi tugende waka kale ndowooza gogenda linnya naffe wali tubenga tugenda kale kusema official genda kubanga otambula naffe ate tugende ewa muzeeyi ewaka ate tubeere nga tumuwa ebirabo by'ebirala naye muzeeyi togenda mu birabo byaffe olina ngeri gy'osobola okugendamu ewaka keeki genda naye abantu bamanye nti bakuwadde keeki yo keeki genda naye twagikuwadde dda tetugenda kugoberera mpola mpola feka tukuleetere
kale okulaga ebirabo ebyantikidde okubeera nga nkuwa kakati Janet yansabye nangamba nti taata njagala kumulabako ng'ali smart nga yambadde yangambye taata yaka muntu ayagala nnyo okubeera smart nansaba nangamba nti bane mugenda kubeera ku taata akalulu buli kye tumuwanga mukubeera akalulu baleme kugamba nti nno mwe temwamusanyukiddeko si wekiri tumukwireko kalulu okusobola okumwagaliza birthday ki ennungi taate kooti eno yiyo Janet yansabye njikuwe nangamba kooti eyo sigireeta yokka kuwa omusipi guno nagwo guli part of kooti eyo bwe yavudde awo nansaba bayagala obeere smart complete oba kwagaliza mukolo kisimanyi nange nangamba nkufunire ettaayi ettaayi nayo yiyo nagamba esikooti eyo enyuma nga omuntu ali smart ebyaddala tenyuma nga omuntu waggulu ali smart ate wansi ebintu tebikoze eki tebivuddeeyo nagamba nkugulire engatto zino engatto ezo zijjemu bazirabe nti zakoze eki zatuuse ezo nazo zikola ki zizo kakati ebintu bino ffenna abeewaka Janet bannanga akola ki abalowoozaako eri nsawo ya sukaali yammwe baawaka nsawo 2 ez'omuceere yazintisse nazo nzibeere nga nzituusa akadomola ka butto nangamba nakasa ennaku zino kaakayaka ebibala ebyo birungi nnyo okusobola okubeera nga mukola ki mwevubiriza kakati Janet yagezezza kubambi okunoonya ekifaananyi kyo ne kimubula naye yaŋŋambye nkole essaawa eno nayo mbeere nga ngikuleetera essaawa eno bimu ku bintu byaddayagalira ddala tubeere nga tukukola tukutuusize naye lwakuba ekifaananyi kyetwasobodde okufuna tekyabadde kirungi kiri awo naye kyeyabadde alina naakola ekifaananyi ekifaawange erimu ekifaananyi ekyo ebyo byonna birabo ki birabo byo simanyi oba mbadde muwuliziganya mutya ne Janet naye Janet yantumye bwe mba nzija eno nkugulira essimu erigenda ku WhatsApp essimu eno egenda butereevu ku mutimbagano era tugenda kuleka wano nga osobola okwogera ne Janet naawe oyogere oyagalire erina kyaja yaayo eyo obwomumatu oba wetaaza okuwuliriza ku musiki wo bwe buno era nga nerisiiti ewandikiddwa mu mannyago Happy Moses nga bwe gampeereddwa so teriyo byagamba nti simu ate yali yagundi erina ne garanti yino eno ekyaja yaayo Janet gyebaleko kale ono Saimo era nga bwenjogerera wano ninawo taata ninawo maama ninawo baganda bo bali mukuwuliriza bannanga kirungi bali batya balungi sooka obuuze ku taata wuno musanyufu Hello Janet
Oli otya? Kamuteeko wano abantu babeere nga bamuwulira. Aha, Wangi amagara ko nkola surprise y'amaani. nkuwulira, yogera tukuwulira. Yogera tukuwulira. Kakati Janet internet network si nnungi naye kyetwagala otukolere. Ayina akambi ogenda kukaleta wano. Mukwateeko nkwale ku kambi. 5 4 5 3 2 5 emu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy wadde bagira seleti naye happy birthday wanange kulika. Ezina byakugira. Janet, biki ebisinza okuwaliriza okwagala okukola surprise eno? Bannange simanyi nabwe bala kubitandika but muzeeyi wange mwagala nnyo ambeereddewo mu bintu bingi nnyo. Ye muntu gwe nsobola okutuukirako mba nga ndi mutawaana nampa okunanjazika ku matu ge omunnyonnyola obuzibu bwange nampuliriza kwegamba mbeereddewo mu mbeera yonna era mwagala nnyo era mwenyumirizaamu nnyo. Simanyi butya bwe nyinza kumwebaza naye kyekino kyembadde nsobola okukola ekitono nga nze omwana we. Era singa twatugambye nti sina bingi byakwogera singa twatugambye tugenda awo Bushenyi. Singa twatugambye tugenda awo Bushenyi nti twandize naye omukwano gwona tuzze kubawala. Ekikulu akimanyi nti mwagala nnyo. Sina bingi byakwogera naye nga mwagala. Sina bwe mbadde nsobola kumulaga mukwano gwe nyina gyali ke katono ke mbadde nsobola okukola. Okay. Basista bo bali wano. Nina wani gwani? Ninawo PC. Basista bo bali wano ninawo PC. Ani mulala? Ninawo obvious. Ninawo mama, ninawo ba brother abani. Kakati yogere nnyo lyo musibuleko. Yogera. Bebale kubeerawo kujja kuza mu myaka gya muzeeyi. Ono waliwo akubuuzaako dakiika emu ani ono mubuuze muyogere. Yogera nnyo. Ani ono? Yogera nnyo. Seemu magala. Ndiawo. Aha, omulala wuuno. Aha. Wapi? Agandi. Naye ono muwuuno mubuli erinnya lyo. Erinnya lyo. Owen Agandi. Ndiawo. No, olijje? Ego. Kirungi. Bali wano nno bangi bannaye. Buli omu katumuwe emikisa ddakiika emu emu. Naye mubuzeeko gwani? Yogera nnyo. Ninye sisi ninkula musya. Seza magala. Ndiawo. Talina ensonga. Kompulira kimwe. Nno omulala wuuno. Hello. Sister. Wandisa. Mama, dada, kompulira kimwe kali omushiza mikolo.
Omulala. Sister wasiibo. Sister marungi. No. Natu. Natu. Right. Marungi. Kamalirize ono bebi bali yana akubuuza akayinza oba waliwo ne bebi omulala. Bebi buuza ku sister. Sakirinye semu. Atagana sister. Kale senda ne mama tuve wano. Mubuuzeeko. Yaiwe. Amagara. Wabulisa mbogati. Mom. Wabulisa mbogati. Mama nashweka tinkulire. Izo tulya ntondore y'ebiyimba. Kasi nibyo byazire bitayiremu. Kasi kota kurya nyama. Kasi kota kurya nyama, to kurya nyama. To kurya nyama. Izo debi. Tara bage koko. Pikwe. Nukulika sande. Yego niyo bari wakora munonga twasimera chumwe. Bibiri byanyamazo bito tubabasize kuikombwire. Nitono mangu tukatu kuchiteka konka twazire so yatkwata mbatumba kaba chitekatekireho bazo tubache chabe toroza timaruhango kwachitebekanise kugira ngumbe niwo chikirize. Manyanyo karuga karensino mbongo bwanje. Beruba bemenda kuchikutanga oruhanga bajja kukubira ku simu kasoba weereze simu. Mukuru yanzira bemenda kuchikutanga oni mwazio. Bane ojja bakubira ka system ya WhatsApp ojiba wadde. Kale kakati nga tonna sibula. Sayima banange neyanze gensimye nnyo simidde ddala. Bale kuntuusiza obubaka bwange. Kale kakati musanyufu nnyo. Kakati taata y'ensonga lwaki tuli wano njagala omubaka bwo obusembayo nga lete tunava eno. Akuwulira. Taata. Neyanze nnyo okubeerawo mu bulamu bwange. Nga taata, nga maama, nga muganda wange. Neyanze okunjazika amatu. Wadde bingi byenkukoze nenkunyiza nonsaasira nonsonyiwa naye neyanze nnyo era nkwagala nnyo. Kyoba omanyi sirina bingi byakugamba naye manya nti nkwagala nnyo okuva ku mutima gwange. Era nange nsiimidde ddala. Neyanziza. Ekyo ekimu kyesobodde. Sirina kinene. Era kinene. Naye nga ndi musanyufu era neebaza Katonda okuba nga obubaka busobodde okukutuusaako n'abantu abo okuba nga batuusiza obubaka mu bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze sirina bigambo, ndi wa bigambo bitono naye nga ndi musanyufu ku mutima gwange. Kale tweyanziza Janet. Waliwo omwami ono ow'okukitundu ajina yakubuuzeeko. Jangu obuuze ku Janet ali ku simu wano. Janet ali ku simu. Nze taata wa Ida. Ono abaleese. Taata wa Ida atuleese. Nze nkubuuziza Janet oli otya? Janet. Gye tuli maama. Banaye tweyanzege weebale ekyokoze okikoledde ddala. Wangi? Owaaye g'osinze nnyo byokoze birungi nnyo tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala. Kale bambi batulabira kale bambi naawe bw'otyo. Kale Janet batata ojja munoonyawo ku WhatsApp ffe kasita omulimu ogwaffe tugumaliriza.
bannange WhatsApp banteereddeko ngenda sagala lwekwaso ku luno tugenda vaano nga kiteredde amiina bambi neyanza kale nyo neyanzeege kale tweyanza Okay, kati katumalirize omukolo gwe gutu gutambudde tutuusiza ebirabo pozi okumaliriza obubaka buno nazisinze nelwa babandi tereza nyanjira sente zambale saagala zifiire mu kkubo JANNET yansabye ntuuse obubaka obwo webale nnyo ssebo webalire ddala tweyanzege era neyanziza simanyi nangeri gyensobola okubeebaza kati njagala okutwala omukisa gw'okuba okusiima Katonda agezezaako okubatambuza okuva yonna gye muvudde era n'abatuusa emirimu ndowooza ekitiibwa kimuddire kubanga tegabadde maanyi gammwe oba maanyi gange oba gani ndowooza maanyi ga Katonda era ekirala kyensaba Katonda omulimu gwammwe gwe mukola agw'omukisa kubanga omulimu guno ekisooka amazima ge mulina ndowooza ge gabawa n'obulamu bw'okukola emirimu gye ndowooza Mukama abawa omukisa era abawa emikisa mingi mwongere okukolera n'abalala nga sinze nzekka mukole emirimu gyammwe gigende mu maaso. Ambuuze Mutaata kitagisa ki muwala wo akusiimye nnyo yakula wamukuza mu mbeera etya JANNET yali mwana kika ki mu bwangu kati JANNET oyo ebyo bigambo nga byakani kubanga JANNET yava ku mabeere ga maama we ng'akyali muto nnyo. Maama we yali nga azaalira kumukumu kati yali nga alina emyezi nga 8 kati namwagala kati awo nze nembeera ne JANNET oyo nga neebaka mu kifuba mpaka nemulera nemuula mpaka n'avaamu omuntu kyebatalowooza nga tebamanyi nti JANNET ayinza okuvaamu omuntu nka kati gwali kati ngeri gye mama waabwe gye yali abazalira kumukumu nga bali kumpi kati awo nakolesa nnyo amaanyi gange n'omusajja abasajja balala tebatasobola nendaba nti abaana abo bakola ki bakula kati awo abaana abo kyebava banjagala ennyo kubanga nafaayo nnyo kulaba nti obulamu bwabwe bukola ki bubaawo ate nenkolesa amaanyi gange mu kyalo ngobwekimanyi ng'embeera z'ekyalo katono n'akanene nga nkalya n'abaana bange nga bampayo ne basoma ne bakola buli kimu kati abo abaana ne babaamu omutima ogunjagala ennyo nange ne mbaagala kubanga singa saabaagala ndowooza sitebandikirina kukula. Olowooza lwaki bataata abamu balemererwa okukola ebintu ebifanaganako gwe ng'ebyawakola maybe ebireetedde JANNET okubeera nga gyali yakulowoozaako kati awo omanyi abasajja abasinga tebabeera na mwoyo gwa kwagala abaana abamu balekerera abakyala nabalekerera abaana n'agamba bw'oba tolabiridde baanabo gomanyi naye abamu abatono agamba kati ngoyo JANNET nalowooza nti omwana sagama yange kati bwemuleka nafuba n'abaki nze mba nkola ki nfiirwe kyo ekirala yeyaliye firstborn nagamba ate omwana wange asooka sobola mumulekerera nakola ki nanvaako kati nefaayo nnyo okulaba nti oyo omwana abaako ate nmuhakula
Ebigambo ebisembe Taata kati tunave ne kuyagala kutusanga eno. Naye tubadde tukyabaagala. Bannaye ne lwakwati Lwanga omukolo gwakulese. Tusale ku keeki banagale twalide ku keeki ya Mama Salasa ku keeki. Tugenda kufumba. Tugenda kulya, tugenda kusanyuka. Katati tubadde tukyabaagala katati mukama timuddayo. Bagenda omukolo gwaffe ye namwe era tusanyuka wamu. Obugambo bwoyinza okubanga owa abaana tata abaana bangi okuleka JANNET gozaala abali Dubai bakola bigambo ki byoyinza okubanga obawa abaana abo bali Dubai bali Oman JANNET gyali namwanga JANNET gyali waliyo ne muganda we mulala omukulu we kugamba wasengaawe babeera wamu naye abaana abo ngeri gye tulaba mu bifaananyi abaana abo balina ennaku nyingi babonaabona kati abaana abo kyembasaba ekisooka beekwase Katonda kubanga embeera gye bayitamu gye tulaba wano nga bakaaba abamu basibirwa mu biyumba abamu kwegamba badde mbasaba kye basooka okukola embeera zaabwe zonna zikwase Katonda kubanga Katonda ye muyinza wa byonna era yagenda bakola kye baagala ate ekirala abaana abo si buli omu kugamba nti bwagenda eyo afunayo ebirungi embeera gye bayitamu yonna bagigumire naye balowooze waka gye bavudde bamanye kiki ekyabatwala kubanga ogenda ebweru bagenda kulwa mbeera ya Uganda kubanga teri kasente teri mirimu. Taata JANNET mumuyambye okubaako kwekulaakulanya bazadde balya ssente z'abaana gye baziweereza kati abamu agenda nagenda ebweru bwaweereza akasente ke ate bazadde ate ne bakalya kumu ne bakoonona mu bitaliimu naye bw'oba omanyi kyatwala omwana wo njagala otugogabe ddala bazadde abo balaba kati abazadde beŋŋamba omwana bw'aba agenze ebweru manya kiki kyamutwala kubanga sigamba nti agenda lwa mirembe agenda kugamba nti ave mu mbeera eri embi akyukemu atereeremu kati kiba kisaana omuzadde mwana bw'aba kuweereza kasente ke katereke bw'anaaba azze naye atuuke abeereko bulungi embeera ekyukeko era nabamulabako bagambe nti omwana nibwanaba nga yabonabona naye kyeyabonabona kikoze kige kiri abeereko bulungi abantu balabeko nti omwana bw'aba agenze alina kyakola ki kyafunayo kale kusaima official kwetuli programu eno pozi ne ku Friday nja kukubirako nja kwera ku BBS fana wanetuuka tuuka ejja kwerako ne ku TV nakweberako ebyo JANNET yasetinze n'agamba Taata njagala ensi yonna ab'omutimbagano bakulabe n'ab'omuyuganda bakoleki bakulabe tugenda paka tusukkawo nako olwaleero katugenda kudda mu mukolo gwa kulya keeke guno tujja gibalyako JANNET keeki tweyanza tubanga okkiririza musaimo official tugezaako ebyo biganye babiganya lwa nsonga emu oba endala naye nga tugeza kubanga tutuukiriza nga bibera bituweereddwa sigera kubanga nsukka wano nkoze ne devotion matovu short says zolaba ennungi celebrity track osobola kubanga osubscribinga olwechannel devotion osobola kubanga osubscribinga ne babloggers bonna SB4 Gossip Live Uwolokoso lwa nsonga emu ti abaana abo bannayuganda batuuka baagala kutuusa bubaka